nabiwulira ate nenfuna akakisa nentulako naye nampa ebyafaayo. Amini yalekawo obusiraamu, Amini yalekawo obukatuliki, Amini yalekawo obwangerikani, Amini yalekawo orthodox. Tebakulimanga nti yalekawo ssatu zokka, yalekawo orthodox. So yenoonya eddiini edanaga nti okubanga abuzaabuza n'asuulamu orthodox, kubanga n'olwalero okutuma omusodox omu mpozi ng'ogenze namumwona nga bazabe. So ayina engeri gye yakigattamu awo. Naye Oweekitiibwa Minisita Mayanja yaliwo mu kaseera ako. Bw'ayagala asobola otuwa ku sitoola eyo byatambula bitya, naye anywezezza Kristo era atambudde naye. Era twetaaga abantu be bati bannamateeka abageekakasa nga bajjudde omwoyo. Ennaku zino ekizibu ekisinga okuba mu Uganda, sijja kwogerera nsi yonna, bakiyita mateeka. Mateeka kyova owulira ng'oluusi baga nti abamu bagatwalidde mu ngalo, kasita gagaana okubeera mu bwongo gavaayo ne gadda mu ngalo. Obeera ne looya, ate looya ogenda okulaba ng'alya mu lulime n'emuluzise. Bizibu nnyo eby'amateeka, naye ekimu ku binaabitereeza kwongera kuweerera baana baffe abajjudde omwoyo, abagoba emizimu, bafune empapula bawolereze ng'abantu nga batya Katonda. Era twebaza Oweekitiibwa Pulezidenti ow'eggwanga lino, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, olw'okulondanga baminisita abatya Katonda. Wabaawo ebitawaanya naye era Katonda y'ayamba. So nsaba mukkiriziganye, tumuwe ekitiibwa kyaffe natuyimirireko tumwanirize. Bw'anaatugamba okutuula nga tutuula, yimuka ku bigere ebyo twanirize Oweekitiibwa Minisita Mayanja tugabanidde enkiika zaabwe. Tusanyuse tusanyukidde ddala, tukwagala nnyo, tukusabira era ng'ozze wano twebaza Katonda kubanga ekkanisa nnyingi. Tekako olukongoolo, naye Bayibuli etugamba tobatyanga kubanga nze ndi wamu naawe. Mukama akulwanirire, Mukama akukuume, akuwe obulamu, by'olya ne by'onywa bamalayika ba Katonda babikeberenga. Buli kimu kyonna Mukama akikolereko, entambula ebeere ng'eriko bamalayika abagyetoolodde. Olwawo gavumenti yakuwa abakuumi, naye Bayibuli etugamba mu Zabbuli 27 nti bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere. Tusaba obukuumi ku bulamu obwo obuva mu ggulu lwa gavumenti yaffe, ku mukyala wo, ku baana, famire yonna n'abazzukulu. Ate Mukama yongere okukuwangaaza ku lw'emirimu gye wakolera ekkanisa edda ne gy'okola leero, ate n'egyo gy'okolera ensi yo. Okolera Katonda n'ensi yo nga mmoto y'eggwanga lino. Mukama akuteekeko ekisa ekibanga kitategerekese, Omwoyo Omutukuvu ayambe abantu bakitegeere, naye oweereza obuweereza bwakuwangaaze, akwongere ekisa ne maaso g'Oweekitiibwa Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni mu linnya erya Yesu. Amen. Wansi nga bwekusula bwetyo okanyugidde mu ofiisi Katonda afuuka minisita, kasita avuga nti nga bwekusula bwetyo Katonda aba nekyakola. Olidda n'olikulisibwa mu linnya erya Yesu. Nga bwetulira obugenzi kale zikumire waggulu mu linnya erya Yesu. Era nalye mukono mu bantu ne bangamba nti ntunudde Kabaka Mukama. Era wiiki bbiri sabo social media nga zimubanze nzekka nannyonnyola bunyonnyozi mazima, nabagamba nti no etteeka lya 1900 abaagabana ettaka baali ba mirundi ebiri, aba mayiro negabanwamu emirundi ebiri, official mayiro ne private mayiro. Eri half negenda mu gavumenti nefuuka official, nefuuka crown land. Kwegamba half neba crown land, half neba mayiro. Crown land mu 62 bakolayo etteeka erya 1962 Public Land Act. Eyo crown land nejja nefuuka public land freehold negenda mu zi districts ne mu federal units.
endala eno official mile, that is ettaka liriko owessaza, eririko ow'eggombolola, eririko obwakabaka as an office, ne ligenda mu ofiisi zaabwe nga lifugibwa etteeka lye bayita public land official estates ordinance, bwe twefuga ne lifuuka official estates act, nga siri abo abaliriko naye nga buli ajjako etteeka liri very clear. Mu 93 nga tukomezaawo liberation NRM ejja egamba nti 93 katuseewo akakiiko kanoonyereze kaseewo constitution ya 95, naye nga tussaawo Ssaabataka ne bagamba nti naye tulina okugenda ey'ebuddo that place tukakase cultural institutions. Etteeka eryo ligamba nti naye ebyo byonna ettaka lyonna eryabagibwako 62 constitution, you go and read that act, restitution act, ebintu byonna ettaka lyonna eryagibwa ku bafuzi b'ensikirano nga lyabagibwako constitution ya 67 libaddire, era etteeka ne ligamba mu section 2 nti naye bwe liba nga ttaka lya public nga lyali mu Uganda Land Commission nga lye public ng'eryo lyebagambye eryani official estates ordinance oba lyalinga lya crown land ne ligenda mu districts and federal states, nga bwe 67 constitution yalizza mu Uganda Land Commission, ettaka eryo lisigala mu same estate and same interest as was in Uganda Land Commission. Mu Uganda Land Commission bw'ogenda mu act 1969 Public Land Act bw'ogenda likugamba ettaka eryo lisigadde the same interest and same estate as previously held, which all along it remains public land. Kakati to 1995 constitution negamba nti kati yonna public land eve mu Uganda Land Commission edde mu districts. That's what all that land went to the districts. Ate 1995 constitution eno eriwo negamba mu article 274 sub article 1 nti etteeka lyonna eryaliwo nga constitution tenabaawo kugamba ng'otwaliddemu nerya 1993 nti nga terinabaawo lirina okuba amended lifuuke in conformity with the constitution. Nolwekyo naye etteeka kati terinaba kukola lijja kusooka okuba amended. Ne mbagamba nti naye labayo mu 67 constitution but traditional ruler ettaka lyabwe lya mayiro, era mu article 123 to 126 eya 67 constitution lyasigalawo teryagibwawo. Kyobola erya Dawudi Chwa lyonna bweriri, erya Muteesa lyonna bweriri, ery'abantu bonna beri terikwatu, eryagenda constitution yonna lyeyatwala eya 67 yali public land up to now. Neŋŋamba njagala okuwuzika ssebo nnyonyonyole bulungi kubanga wali wenjogerera amazima nga tewali ebigambo ebikwatagana n'obwakabaka ekkanisa ekkiriza mu kabaka tegeeza bulungi baleme kukwatawo. Era ssebo nakolaga noonye era mbayamba nnyo until I told them the truth. Kati kankyegendereze bulungi nnyo kubanga kirimu ekirala njala mukiwulirize nga lumu August 2013 President Museveni yasayininga signature n'asayininga ku ndagaano ne kabaka wa Buganda ng'agamba nti byonna byeyagala bikuddizibwe nti byakutwalibwako 67 constitution, byonna byogere obiwandiike, byonna byawandiikibwa, it's a public document nga kiraga amasaza amagombula ennyumba y'erandani ploti ya Kambala
ne wabawo clause egamba nti endagaano eno ejja kufugibwa the laws of Uganda. Ate ekyokubiri, president ajja kusaawa akakiiko to oversee the implementation. So akakiiko president ayinza kukasaawo okujjako nga endagaano econforminga to the laws of Uganda. The greatest law, the supreme law of Uganda is the constitution. Buli kitundu kyonna ekikootana ne constitution kiba kifu. Kakati constitution egamba mu article 274 sub article 1 nti etteeka lyonna eryali likola nga constitution eyo tenabaawo okuddamu okukola lirina kubanga liri amended to conform to the constitution. Kati ettaka eriddiza abeesikirana obuyinza erya 93 liriko ebintu ebipya constitution byereese ebirina okukolebwako etteeka eryo lirikole nga likonforminga constitution. Ebintu ebyo sebo bibiri. Number 1, 1993 yali terambudde legal status ey'aba traditional rulers kubanga yakolebwa under the 67 constitution, Republican constitution. Ng'ate mu Republican constitution tuyinza kusaawo basikira n'abo obuyinza. Eno constitution yakirambika negamba nti balina status eya corporation. So n'olwekyo oba olina okuyinnyonnyola okulongoosa ekyo. Number 2, public land weyabeerawo by 93 yonna yali under the Uganda Land Commission. 95 constitution negiza mu districts ne bwe libeera government Uganda Land Commission yasigalawo. N'olwekyo kiba kikyetakalikako okulongoosa. Ekyokusatu, tewali mayiro mu 93 Idi Amin yali azijjawo ng'eretteeka likyakola era 1975 public land reform decree. Ettaka lya mayiro nelikomezebwawo mu 1995. Mu 1993 tewali security of tenure of occupancy of bibanja holders kyakomezebwawo mu 1995. Mu 1993 tewali nti owalizi agifuula ate neekana ne mayiro freehold kyazibwawo mu 95. Mu 93 tewali tteeka ligamba nti ow'ekibanja etteeka lirikolebwa ow'ekibanja n'afuna ekyapa ku kibanja kye kati weekiri mu constitution. Therefore it is necessary 1993 act okusobola okukonforminga constitution okugyamendinga as required under article 274 sub article 1 ebenga ekonfinga mu constitution. Olwo president alyoke aseewo akakiiko aka implementing ebyo ebiconforminga ne constitution. Akakiiko ako tekannaba kusibwawo because that amendment enaba. Therefore I clarify nti mugira mulinda amateeka gakolebwe. Togamba nti leeta ekyapa jangu wewandise mwewandiise mulyoke mufune obwannannyini ku bibanja byammwe. Ekyo kyakolebwa dda constitution article 237 sub article. Ekintu kirongooke tutambulire mu mateeka ago ge mazima agali mu constitution. Genda kwata bayibuli okubanga mpa pulezidenti era ekyo kyekirongoosezza kubanga toyinza kubeera mu ggwanga n'obeera na 2 states in 1 state n'ogamba nti nina gavumenti Emmengo ate nina gavumenti Entebbe. Ekyo kyekyaleeta omubiyojja 66 kubanga waliwo gavumenti Emmengo erina obuyinza ngate waliwo gavumenti erina endala erina obuyinza. 2 states in 1 state.
era ekyo kyekyava abakola constitution of 95 ne bagamba mwegendereza amateeka ago oba oliawo gajjawo nga gatukubyawo mu kintu ekyo. Eno constitution bwetandika mugalongoose bwekityo. Ekyo kyekyo kyeŋŋenze nga nkeralifayinga wonna nti ekyo kyetteeka erya Buganda Land Board Limited, etteeka erya Rusba n'etteeka eryo President yasaawo signature n'agamba nti etteeka lino lijja kukolebwa okusinziira ku mateeka ga Uganda ate eziseewo akakiiko ako. Awo we tulina okutambulira naye bannange, bw'oba toyagadde mazima tobawa ddembe, amazima ge gatulagidde kakati.